ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba programu eno. Alina obuzibu obuteebereka omukusaasidde ennyo. Mukwano gwange alwazizza, nsaba Mukama Katonda akusaasire. Afiiriddwa kitalo nnyo, kitalo ddala. Programu eno buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 zennyini ku Star TV kwokka, eddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6. Nyongera okwebaza eyerekereza obudde buno n'oteebaka n'olida programu eno. Buli omu gy'osinziira okugiraba ali mu bbaala, ali ku mulimu, waliwo abakola ekiro, girabye olwasande ali ewaka mu ddiiro, ali yonna gy'oli. Nsaba oleme kkoma kulaba bulabi na kusaasira naye oba ofunye akasente otuyambangako. Programu y'Ekkooti y'Amaka yeetooloolera ku ssente ebiseera ebisinga. Kuba buli abaddukira ewa mulongo babeera beetaaga kubayamba, ate ebiseera ebisinga babeera balemereddwa. Nsaba okutegeeza abawuliriza bange nti mulongo babiri Sarah tali ku Facebook, tali ku Twitter, tali ku WhatsApp, mulekeraawo okubbibwa. Programu zange ziri ku YouTube kwokka. Ogenda ku YouTube n'oteekamu nti mulongo babiri Sarah, oba n'oteekamu nti Kkooti y'Amaka, n'osobola okufuna programu zange ezo. Bw'oba tokoze ekyo olina kunkubira ssimu zange, ziri 2. Essimu yange esooka eri 0752, abali wano sijja kuddamu, 0752 10 11 13. Then essimu yange ey'okubiri eri 0776 10 11 15. Mulekeraawo okubbibwa ebisimusimu bye mutamanyi. Eya SMS nga sikuddamu naye ng'ompeereza obubaka nga ndi ku radio eri 0711 334. 0711 twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly, kyekizigo kiri 305 ekitono ate ekinene kyakakaaga. Gy'okoma ogula ebisigo ebyo ebya Aira Petroleum Jelly, ate muganda wange gy'okoma okuwagira Ekkooti y'Amaka. Nsaba kyokubireko mu ngalo abantu abali mu kasaawe ka Sendi olw'obuyambi bwe tusonze eri abalwadde abatali wano. Katono nnyo kamala okuwumulamu naye nga teweerabira nti oli ne Aira Petroleum Jelly, oli ku Star TV, ate ne twebaza ne Shanta Beauty World Wakaliga, katale k'abaveterani. Star TV program Kkooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly bompayo ku mazzi g'okunywa. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World Wakaliga, katale k'abaveterani, ebizigo bya skin weebiri, sabuni wa skin waali, sabuni byonna bwebiri tujja kubanga tubifuna. Mpayo ku mazzi g'okunywa. Munguze eyo nnyina ssente bannayisaba ga bwereere. Munguze amazzi g'okunywa. Gono njagala gono mumukwateko muyise eno mumuwa amazzi, sooka omuwere wano addeyo. Ajja kubeera okumpi, nja kwogera naye. Star TV program Kkooti y'Amaka, okyali wankulukuku omulongo babiri Sarah gemanya gange. Star TV program Kkooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Amanya go gwani? Namata Grace oviiridde ludda wa? Yogera ng'otunuulira omwami oli, totunuulira nze. Wakuzaala wazze naani? Wajja naani? Wajja otya? Mama nga alina sagala nakula naye.
Ati kyengamba gwokuze nani? Mama wakuzaala ali ludawa? Ali Masaka. Aha. Yanzibayo ewa taatawo. Aha. Mwanyina wa taatawo. Aha. Solido nyongeza ku musindalo gwa gesti. Mwebale bane kusabira Solido yakuze bukaapu obupya mukubireko mu ngalo. Kano sikalabangako. Ne kali waliyo n'obulala. Gwe mwasanze gwe musanganga. Yongeza ku ddoboozi. Eyokubeera ng'omukyala. Bampeerera naye ng'awaliwo sente ziva ewaffe bazimpe ziyitako oyo singa eyajja naye bwe yaleeta amugamba bamugamba nti oyo omwana bamala mukebeza oba waabwe basiwaabe naye nga yaliko nga banzaala nabagamba omwana waffe naye kize kibawo nenkuma nsinyefa n'abagamba omwana lwaki bamuwanga sente mwagana ngo ziwaayo baziwangayo n'abagamba nze tebampanga ku sente ze yasoma asomera kyera asomera ani anoonya jja wano ngaakuteesa wezebbeeyi atowanikireko kyova olaba ne bwalisoma n'atuuka buli kirasa jjajjigwa buli kimu ajja kigwa naye nga sente baziwaayo nentuuka nefuna omukyala eyankwatiraku mukale naye sirika tebalina kyebamulanga ne tujja mujjanjaba ati kakkana bwena tufuukira ekizibu tujja mujjanjaba nange oba ofuukira ekizibu anti sooka osirike sirika nakuyitira jjanjabuba bwabadde wano kimu mujja kujja ku siteegi ono tukole nefuna omukyala mama gyeyalanywera eddagala bali bamuyita namadagos omusawo yafulamu akisidenti namugamba kuno omwana yaniko ye namadagos mpa omwana wange nze muweerere gwe noonya sente nze mpeyo ebintu nabimpa omukyala oyo yamanya nti nfunyeko abankwatirako ne bampa ebintu nanyiga nnyo n'agamba mama mpa omwana wange abeere nga awummulira wange kati tumanyi nti alina ensonga kati tumanyi nti alina ensonga lwaki nembeerayo bwenvayo bwavumamama bapeerayo sente bwensoma nentuuka nengera ku koosi omukyalo oyo nampeerera nga tanafa kuba yakafa omugogwedu nampeerera nenjiga enviiri nenjiga obusawo nenjiga ebitambaala ku sente zi ne bakikikkira nenzija netumuyita ku kati n'agamba nze nnyina ebyokukola so mukyalo oyo nsubira omumanyi kuba waliko mu bintu bya mwami Makumbi sagala nnyo maanya g'abantu muntu amwogerako erinnya wano ayinza okulowooza nti nze neekobanye nampadde emboozi batera omuntu simukola ki gweyogera mukyala bwe tunadde ebbali onambuulira yaani nakiki ekigenda mu maaso nentuuka senga nampita nagamba yegwe okuze nnyo lwaki toviira mama ngamba senga wange nagamba oyita batowulidde ye nga bweyita byeyitabyenye ngokuvadde weeyita nze munnange mba njagala kuwulira kyokoze eki nagamba nkugambye okuze nnyo koze kati senga obadde ogamba otya jangu nenyendayo akulabidde omusajja munnabwezi nagamba omusajja gyamwagala kutwala simanyi nayo bandeeta era egwa kusaidi mu kiteri kyajja simumanyi bandeeta mbw aleesa obuntu batuuka ero bamangamba nsenga wenyiza nyo kafunye egomesi koze munnange abi ebintu eyabirimu nze sibimanyi naye mugambe yadde yandeeta neze saasiima kuba nali sinatuuka kwagala mugambe era bwawulira nvuddeyo teyewunya najja nemmala emyezi 4 naye nga omusajja anywa omwenge naye simanyi buvumu gye nabujja nemubba emiggo bwangamba yegwe lwaki obwomugamba nti omwenge onywa gwa kisiru nagamba saasasula ebitukoze byali bya mmeka
genda olina negwateesa naye nekitwala ebbanga senga bankubira baŋŋamba nsaafuna gomesi nensonda ssente nekuŋŋaanya emugula gomesi yamitwala 67 negiwa maama agitwala yali easter nabimukasitula namugamba mugambe nyini byabireetera neninya nenkeera neŋŋenda nebimutwala naŋŋamba bwolabye gula gomesi nonyesana ngalo naye wensobodde baŋŋamba onyiga onyogerako kino nekino nekino ba nakusobya naŋŋamba aye neyanzise gitungise koze sirina buzibu nekomawo ekampala naŋŋamba naye namba bweti nebwetukebosindika sente zitonsagomesi konze kale nemubuuza ngendeyo nkiraba obeewe kogendayo mugamba kale tikirina buzibu nzebaawe mulamu wange naŋŋamba genda eri munda ndetera ekicupa yapyanje bakolera ebyalo engenda nenzireeta naye gomesi tenamuwa eri ku kyoto eriko amafu eri saamubuuza nagambako maama nemugamba mwanguza si mwanguza nagula gomesi ekitwalira sente aŋŋamba nti nga gomesi sente nzimazeeyo gomesi eri munda eri gyebakolera emirimu gyabwe sikifaako naye nga ebiseera byemabega nga nkyasoma nga bwemba kusomera nzuukuka nenkwata ebyange manyi nosiba mufaliso nembeeranesinga sina kyemmanyi baana batandika oyo musezi oyo muki oyo muki nensirika nga mbiwulira naye nga ngamba oyo mukyali yampera ne mama nga tamanyi nga bampita omusezi nesimanyi lwaki ngamba ye nayogera ne jjajja nayogera ne maama bamugamba omwana wo kino kino naye kati okugamba bagamba nazirika amala biri mu kukoma mbonadde ngo nabagamba nakomye mugamba omwana wange yabadde ki mukimanye bwe nnina yekka bwe nninanga omwana naye nabako wantwala bamugamba mwana bamwagala bambi sengawo yamwagala naye okimanyi nti mukukugamba nti nomwana mulekajjawo mumulebe byonna byali mukoze kumama nti simanyi nebalaga nti nanziganjabe neŋŋamba lwaki sitandika okukola nenkola buzibu ki bwolina kati ne kati kintu kikyaliwo nzuukuka ekiro nanekaana abemuziba bonabonabona ne bawulira ne bamanya bwenensituka nenkwata ebintu byange nembizinga bwe ŋŋamba senga wange ŋŋamba nzireewa maama mbeera awo bwe bakugamba byebintu byokola wali okyali ew'omusajja oyo sengawo bwe yakulabira gye wafumba emyezi 4 kyakwatanga tekyankwatako naye bwenaddayo navaayo mugaa nti nvuddeyo nenzirako wamama emyezi 2 naye nga emyezi egyo yaŋŋamba genda ddala sengawo mekire mukonze kale wanalinganye naŋŋamba oyo sengawo akutegeerako nze kale nkaŋŋende neŋŋanda kati nalya bukalanga omukyalo gye nalingenze naye nenamumbula kumugamba mugambe kati okalesere nombukawone babyogererako gwe ku mukyalo oli tekalizaala tekalifumbira tubalabambe bekasoma kaago namubuuza lwaki kuba naliwo namubuuza lwaki ajjanganyiri lwaki ajja kutta ensawo ez'ebbeeyi bambi agamba ekifuba kimuma ekifuba kimututte mu ddwaliro tamanyi bambi bye yanywa zena naabanga engalo nanywa amulagamba tolo zaalizaala gakabira mu kibako ki ojje newaffe wali amalaalo emmangi ebintu nateekeyo emalaalo naye tajja kuzaala newali etambulira atya Amina jangu Amina omutwali okumpi ajje kale bwayagala baana bange emyaka ena naye kasita ffena tulina omwagume nekajja zaalirako nejali kasita omusajja yamugobye tafaadde bonyina kati weekoza ki ng'olina ekisa omusaasira bambi ate nga gw'obimukola
kati watazaala g'ofuniramu wa kati gwe n'ofunamu ki kansabira omuyambe kubaledera ekimuka kiina yakunyumiza gyezagame bambi kyate nga wefulabisasira atenga ngate gwe weeyogeza ate akakulu naki ngate gw'obikola kyova olaba nti bimuluma oyagala bugagga Katambala kakumbula ozotambuza bigere kakaba kuluma ng'olabye emikono abadde era agigira nnyo bwaki munyigeemu muno agamba mugane muno sande jangu omunyige muno bwoti esajje mukuluma nnyo ate mukifuba mukuluma tambula okuddewa era bagambye n'omusajja agenda kugowa ogwaddikabenje ogwa kabenje tukakugetinga simu nga tokyabijjukira nga tebiriiko n'oboza obiwandiise byewandikira teryakandikira yali mama omuntu yenna asibazaamu kasente ng'okalaba kasobola okufika 2, 3, 4, 5 mukaaga empa ebayiro n'olupapula omwana ono mutekati mpa bayiro n'olupapula omuntu yenna kyonna ky'olinawo eyanziza tondikwata sente mpa bayiro n'olupapula naye tulina kalayini tulina wetutadde akasimu tetulina simu 070 6 7 39 tugiddemu 070 6 7 39 ereeta mannya ki Namata Grace. Ereeta Namata. Eriki? 070 6 7 39 39 Ndiye mpewe zitwala abira jabo mkwateko. Esembyayo meka? 39
Ereta n'amatabule sempiri empowe zitwala tozitwala obudde tuwulire kweziri era mulimu n'ogutambo ate olaba ebyo byabadde akola nnyo neyanzeege banywanyi mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kulaba ngenda kufuna agenda omuwerekera mwebale hajati balakalawukeeru zigenda kubuka zigende muwulira n'emmezi gyako zigenda kubuka zigende kakati kikiraani mwana kyewe kooti y'amaka ayinza okwerekereza omusomo kati namperekererako omuntu ono naye walako n'amundekerayo abaaliyo bo bajja munzijanjabira kale sente nja zibaweereza ku mobile money ngenda baako transport zibalaawo simanyi njagala omuntu asobola omumperekererako amaliki esobola omumperekerera naye walako neyanziza neyanzeege alakalawukwe TV programu kooti y'amaka omulongo wabire Sarah gemanya gange nsaba tusabirigane omwana ono nebyatayogedde n'ebirala ali bitugamba nga ssuuse kyonna kyosobodde okumuyambako tweyanziza kyotasobodde kumuyamba nsaba omuweerezangayo ka mobile money bw'oba muteeka eri emabega w'emmotoka omuweerezangayo ka mobile money bw'oba nga ofunye obuyambi esimu eriki esimu eriki 070 muteeka omuzindaalo 61739 mubadde balami balungi aba Star TV okuva gye twatandikidde paka ku ssaawa zino twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly twebaza mikwano gyaffe aba Shantan Beauty World wakaliga akatale kaboveterani nebaza mikwano gyange abamulongo Garments abazadde mujje munguleko engoye z'abaana bannanga ab'obulenzi obusuuti weebuli obupale weebuli obusaati weebuli kawunda suuti z'abaami ekooti bokisaazi vesti buli kyonna kikwatagana n'omwami gyekiri ku mulongo Garments edduuka liri 143 liri ku Grand Corner mulongo Garments ne byonna by'osanga ebitundibwa mu musomo oyinza okubisangawo Star TV program kooti y'amaka n'omulongo babiri Sarah gemanya gange balamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna abalaba programu eno kooti y'amaka tuli wankulukuku bayitawo mu kasaawe kasendi wetuli eno kyekitundu ekyokubiri ekya programu kooti y'amaka ewankulukuku nyongedde okusaasira alina obuzibu obuteebereka nyongedde okusaasira mukwano gwange alwazizza nyongedde okusaasira mukwano gwange afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala ebizibu by'ensi eno bingi byotayinza kulowoozaako byotayinza nakusuubirako wabula fena tuyise emikono mu maaso tugamba alhamdulillah katonda yeebale tukuuma nga bye tulabye ku bannaffe tebiri ku ffe ne bannaffe abamu ebibatuuseeko tebamanyi bulijjo nti babirina webaza katonda okukuuma ng'oli mulamu abaana gye bali ewaka balamu kale oba obwavu bwavu ffenna bwe tukola ki tunoonya kyakulya naye tusaasira anoonye mutwala mu ddwaliro n'olwekyo twebaze katonda kyaba atuwadde ekisinga ku kyabannaffe embeera gye tulabanga embi ate waliwo bannaffe abagyegomba ng'oli agamba singa nange mbaako nga gundi naye katonda bw'akulabanga naako tokasiimye ng'akwasa emikono ebiri ng'akuwa obuzibu obunene wamma mungu nze nsiima byennyina tompa bawaani amannya go gwali mukwano Manya gange nza Habiba namwamira.
Habiba Namwamira kuweddira ki? Neddira Lugabe. Oviiridde ludda wa? Mbira Kibibi. Kibibi. Kibibi Butambala. Ennyabo. Bakuzaala wa? Banzaalwa mu Kibibi. Era bakuzaala mu Kibibi. Oh. Ensonga zo zatandika ziki ezituuse okuleeta wano olwaleero? Nsonga kugulu kuno najja nali mwana muto. Nali nkola mirimu ng'ewukola emirimu ewaka. Omanyi lulimi ki olulala ng'oggyeko Oluganda? Nyankole. Kuwulira nnyo balogera ara ndiwuliriddewo. Banza lwa Kibibi. Ate ngambye tugenda kukola tutya? Abanyankole mwagala nnyo ara, temulina ero. Buli kimu Kampala. Kikekyo? Baagala nnyo ara, tebalina nnyo ero. Okugulu ne kukola kutya? Okugulu nali nsomba bintu kawungezi. Ne nali nsomba natuuka ng'osomba ki? nasomba ebintu kubijja mu kiyungu kubiza mu nnyumba. Nentuka ku mulyango. Fodyo nyongereza ku microphone ya deski. Nangamba nti nempulira nga kasonsimba wangwe wati. Nempulira nga kannuma nnyo. Nesiddayo mu kiyungu kumwana birala neneebaka. Kati nemugamba mama wange, mama okugulu kunnuma. Okugulu nakenda okera ku makya nga kuzimbye nnyo nga neno yonna sobola kutunira Wazimbye. kati mama wange n'aleeta eddagala ng'anyiganyigako naye nga kubabulukirira nnyo nga kunnuma saagala kubika saagala kuteekako wabuguma ayagala bateekeko mazzi gokka ne banjijanjabakawo nga bwemukumanya bateekako eddagala mu mbwa biki. Kati ne mama wange n'ageraba omusajja simumanyi nange nasimumanyi naye ng'atunda greens. Najja ewaka n'asanga nga bansitula banteekako wabweru nembeerako wabweru. Kati n'agamba oyo ne bamugamba okugulu kwabaki nti Omusajja yabuuza. okugulu kwabaki kulwadde. Kati ne bakola ki? Ne bagamba nambagamba mugende munoge katengutengu musime emirandira gye simanyi. Kati ne babisima ne babireeta ne bajja nga bansalako muno mu mubiri gwonna. Bwe bansala okugulu ne kujja kubeera wano ne kukka. Obulumi obwali eno ne bugenda nga bukka. ne biyabikira wano wokka. Naye nga tebiva mu masira nga muvaamu amazzi gokka. Kati amazzi nempulira nga kuweweerako naye eno obulumi ne busigalayo. Naye ng'obuzito buvuddeyo. Kati nensigala nga ntambula kuba nali ngenda kutula kya musanvu. Bawe emitwalo 3 ya transport. Mumugambe muzeeyi. Nja mukubira nja muweereza ssente ku mobile money nga maze okumbuulira. Ne bantwala nga kusomera Mugamba munkuumire. nenkolamuko nemala kusambula sola kutala. Paka lwe najjayo nze kennyini nga abuulira bw'ali enjawulo gy'awulira. Kaakati ogenda kufunawo omutwalo gumu n'ekitundu. Ojja kumukwasa nga avaayo gw'ovaayo. Bw'aba afunyewo nga omuntu olina okulya okukyayagala ekyokulya kuba okulya kwayo si kulungi nnyo ng'alinamu akasente kasobola okukola ki okugulamu ekyokulya. Emitwalo 4 n'ekitundu. 3 ya transport bombi babiri kuba ono ye akomawo ogumu ekitundu n'ebinusu bireke okukagula. Ezena kitundu. Ndiamuze mugenda kukyakamba. Muwe enkumi 5 tekako eyatayo. Muwe empapula 5,000 tekako eyatayo. Wadekadde nadda mu sharia. Jamu wano ndabe bebi. Bannange kirabe. Mama nasimanyi tiwafuusefuuse dda.
ojja kugira oyambala ezo engoye nezo zebakoolozeemu n'endala kale ngende ng'obudde bukyali. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly nebaza mikwano gyange aba Shanta Beauty World wakaliga akatale k'abaveterani nebaza n'emikwano gyange mwena abasobodde okujja ewankulukuku n'abanyambiddeko abalwadde bange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kakati okugulu bwe kwatandika okutowolokoka batandika okuntwala ku ssomero naye nga sisobola kutambula naye nga obunene bukendeezezzaako obuzito ne bantwala nga ku ssomero tobalozisigaza sente ne zibeera nga kale netandika nga bansijanjaba mpola mama nga waleeta eddagala lyonna lyabambeesedde sirimanyi nga oyogera mpola kati ng'eddagala balimpa nga nywa nga ndi nimbeerawo nga nsoma nenkoma mu S2 nembivaako nga tekusobola nga kusawa kunuma nina n'obulwadde kuganga bunuma nekujja kunuma nembeerawo nga bunuma bwe butyo kati nengera mu malwaliro amanene mama nantwala mu malwaliro amanene basobole okunzijanjaba bulungi awo ne banzijanjaba ne bangamba bwate olina sikoserosi kati mwe banoonya sikoserosi tezibona ne mbagamba banange sikoserosi zinkutte bukulu zino zimanyi kuba nze mbadde nga sikulidde mu Baganda nga mama wange yampa jjajja wange galimbalana ne mama wange mulina eyabo abankuza naye nga si jjajja azaala maama wabula jjajja azaala mama wange omuto tubeera awo era mama wange oyo yabadde atera okunyamba ennyo mu buzibu nga ndwadde nga nkola ki oyo mama wange yasinga okuntegeera kati mama wange yafudde obadde obeera naye yabadde aludde bayakujjanjaba yafudde kiye mama weyafa yensigale wakaawe waka ne batugamba tetuli bakika kyawo era kyemuba bakika kyawo ne batuguba ne batugamba tetuli baana baawo kati mbadde mbeera mu katawuni nga njoleza abantu nenkola bwa busigalo nga newe neyambisa nakula nenzaala baana bange bana abasatu ne bafa nesigazaako omu abatetu abaana bafaaki simanyi abafa benkana batya kumuyimirizaawo bawange yagenda ku musawo n'alyoka ngamba nga sinafuna lubuto sooke nywa eddagala olyoka ozaale olyomu kwe kubeerawo naye kati yenkana atya olyomu 17 years alina kakuna musawo kwabeerawa muli naye oli naye kati obulwadde bubadde nga bwebugira nebunta okugulu nekuwonamu nentambula naye nga komawo nebudda nebugenda nga webudda kati natuuse esaawa ngenda okulaba amagulu gagenda kwegatta gegatta wegasi sisobola okutambula sisobola kugenda sobola kugenda emanju ogenda okugenda ngenda ku baketi ate era oba ogakosebwa tosobola kugakola bwoti nsobola okukola bwingi sikusobola kusitama kati bwe nambadde nkuwuliriza neŋŋamba nange kangendeyo nesijja mulungu nempulira obulwadde okugulu kunuma sobola kweyimirizaawo nze nina okwepansiza nze nina okweriisa kati mbadde nduka mikeeka nga zentunda nga zembisa mwana wange nga naye apakasa naleeta netubeererako bwetutyo naye yaŋambye maama okugulu kunuma ye omwana naye kugulu kwamutandise omwana wange omugulu naye gumuluma kati abantu babadde nga batulagirirako okuddagala netusigangako naye buli bbanga buluya
kuno kutuka wano ne kuleetebwa era nina okugenda mu ddwaliro ne balijjanjaba limala kutika mu ddwaliro sirina wembeera nga tekuliko kati weluwona ate n'okutakasa ate n'okolaki bakukeberako nko ku magumba emulago babadde bankebera nebana ne bakuba wembadde nga nkolera nga gyobireka nakwatibwa obusungu nembiyokya nga bebangamba nga sibitegeera kuba dokita yasembayo okungamba yagamba magumba bulwadde kati naye nga sirina wenyinza mugamba Tebina musango wadde nga bwe bakugamba si byebyo era n'obyokya namukutte nembyokya kubanga nenkola ku kakiriniki naye nga omubisawowawo nga mpa buli naku eddagala omusaala tewali asente banange obadde okolera musawo naye nga mpe tekusasula kuwa muddagala nga nzijanjaba ate nakwogera ki nga sinawulira na mboozi yoono bagambe tuyise emikono mu maaso naye bagamba waliwo omuntu nga fe tunoonya kyakulya naye oli anoonya sente za bujjanjabi olabye mukazi wattu kati ebifaananyi n'obyokya kati mu byendowoozaako sigenda kulowooza ku kyakuddamu kukubisa bifaananyi bye wabikoowa sobola okuddayo nekubisa kati ng'ogyeko amagumba buzibu ki obulala ng'ogyeko amagumba agaga amagulu agatandise okwegatta musawo gye nagendako nga bangamba okuzaala omwana tebangamba ekintu kyenina nze nga nze ate kyekigere okwata omwana we kati sikimanyi omwana naye obulumi abutandise nga nawe bwe wabuwulira era tulina okujjanjaba abantu babiri wano tulina okujjanjaba omwana naawe agamba omuluma nze nali manyi alina asamba nnyo akapiira ate nenga nalooza negamba mama aba talina kyabadde aba talina kyasente basambako omupiira nagenda owuliranga kumuluma kati ng'ogyeko gwe amagulu okukuluma kiki ekikutawaanya mu bulamu bwe ekirala tukolako mpozi bizinesi naye nga nabadde ntonzeewo ka bizinesi navudde ewa musawo nenteekawo akameeza kange kenyaanya mulimu ennyaanya butungulu kozinduka n'emikeeka Uncle Ben jangu okwata ekikopo ekibeera kino bakikumu omusumaali bakizzayo waggulu oliko Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola mukwano nyongera okusaasira abalwaziza nyongera okusaasira abafiiriddwa ate nyongera n'okugumya buli muntu ali mu mbeera yonna nti Mukama Katonda yasinga okumanya nange mulongo olumu mbasiina kyakola basobola kuyamba nsi yonna mbanyina kufuna wentandikira nammwe ne munyongererezaako kati gozeewa mulongo ng'oyagala kuyambe muki gamba abo mulongo si yayamba tegala kunyambako amagulu oba gaddawo negatambula simanyi wese nga gaddamu negatambula nsobola okukola nsobola okwekolerera nsobola okukola era mbadde nkola newendi nkola ndoza engoye z'abantu nkuuta amatamu g'abantu n'ebidomola nembikuuta nemefalaso ne bulangiri zonna obyoza naye amagulu sobola kutambula sobola kuyimirira wendwawo nga nyimiridde nga ngweri olwokwa kale kyonna kyonna bafunye nja kutandikira okuyamba kuba kati sente zituweddeko nga tuyamba abalwadde abalala oyina essimu yenabo eriki eri 075 7
0757 tugiwandiike munaku bbiri oyinza okuba obulungi okusingako wano n'otuyambako 0757 73 26 39 oli mukazi mugumu wamukola abandisi muyonje manyi mutwe 07 tuddemu 0757 26 esembya ya 39 bwekiri n'ogwasasaba yabadde esembya ya 39 naye oli omwana yabadde wano esembya ya 39 tugiddamu okuba mugifunye some yeyo tuli oba yeyo 0757 73 26 39 leeta amanya gani Mulende Ahmada kakati tusabe obuyambi otunyonyolere bw'olumizibwa n'ennaku gy'olimu mu lulimi lwo nze sijja bitegeera naye gamba abo ababitegeera abanyabuzaale banyamukago bonna nensaba kuntayayirira kunkaniwe nenyindako omubazi okuntayayira omumakulu mumasatu bagambe bakobere kiki sirunakola olwo soga kale muna gira koba akanenyeraho wetayayiro baitwale okuno okubaka akasente antayayire aherezeku eyinza kusaba lero hangaza okubahereza biwaddeyo amina mama huyo luhanga gwawadde omukisa asoose okuwa transport neyanzanyo mama neyanzege togira magumba tofaayo tofukamira naye obundi anebikuyitirirako ebimpigirirako nange nga sirina kyakola baganda bange nga sirina mikwano gyaffe abali mu youtube abalabira mu nsi z'ebulaayo n'omulwadde mubakwasizza mwe mugenda omumusondera obuyambi nena mutandikako ku lunaku lwakusatu baba olukangaleze bebaza batya ego eki mwakolera kimwe mwakolera kimwe ego kandi bantayirire bambi tino kyono bakuyambye mwetayirire bambi mwetayirire taata ego ani abimanyi nyamuza kuvunula tokaaba tolira manange neyanzanyo kwatazo zifumuuka boogera batya mu lulimi lwagwe okufumuuka bagamba batya zakondora tezikondora bakuwa ego tezikondora olulimi oluliko olusaaga ebizibu by'ensi bwe bityo mukama katonda yasinga okumanya tweyanziza nnyo tweyanzeege mikwano gyange simu egenda kubeyitawo ku sikuriini ey'omukyala ono ereeta Mulende gyojja okuba nga omuyambirako gyojja okuba nga omuwerako obuyambi
nsaba okweyanza mikwano gyange mwena abaze wankulukuku nsaba okweyanza mikwano gyange mwena abalabira puroguramu eno ku youtube nsaba okweyanza aberekereza obudde buno ne mulaba Star TV mukkirize tuseka n'olunaku oluddako inshallah mbagaliza birungi byereere omukama katonda abantambuliza bulungi nga muddayo ewaka essimu zange esooka eri 0752 10 11 13 essimu yange eyokubiri eri 0776 10 11 15 bajjukiza nti mulongo babiri Sarah tali ku Facebook tali ku Twitter tali ku WhatsApp tebabalimba ayagala okulaba puroguramu zange ogenda ku YouTube kwokka noteekamu nti kooti y'amaka oba noteekamu nti mulongo babiri Sarah oba ozifuna mubeere bulungi mwalaba